UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only. UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. Copyright 2025 UG Now TV, all rights reserved. Nnyo ibadde ddala omulungi akyekuumidde ku mukutu ogwa L40 tubaanirizaako ate mu video yaffe y'olunaku olwaleero tuzze n'amawulire ag'essanyu munange omugagga mwali mu ofiisi era atandise okukola emirimu officially leero okuva we yavudde e Misiri olunaku olw'ejjo yalwewadde n'awummulako omukulu naye atandise okukola leero kati mwenna ababadde bakola za appointments bambi mujje tusange wano Kasubi ku kizimbe kya Princess Complex kasita otuuke Kasubi ku bitaala oba otuuse bulungi nnyo ku ofiisi eza Mwami Matayo kakati nga sinneeyongerayo njagala nsooke mu mukuwe asooka akubuuzeeko then atunyumize biki ebyabadde eyo twalabye ku kinyonyi ekinyonyi ekyazze nga ali ku mikolo gye ne kimugwako abaffe ekinyonyi kyavuddewa mu ddungu ebinyonyi bibeera ne mu ddungu balina ebinyonyi etali miti ebibuuzo bingi era nga naawe eyakatwegatako ku TikTok onkwaniriza ojja kutuweereza ekibuuzo kyawo tukimubuuze yakomye okuva mu mikolo gye bingi Mwami Matayo sooka obabuuzeeko twolekere Muli mutya Kasubire muli bulungi nange gye ndi mporampora nakomyewo wendi ku ofiisi ndi mu kukwasaganya emirimu mporampora so emikolo egisooka gyawedde kati tulindiridde egyekagadi era tujja kuba tubategeeza okutandika ne January enteekateeka nga bwe zinaabeera naye gyo gijja kubeerayo era mu Gwakusatu mu date y'emu so abasinga obungi ndowooza tujja banyonyolera World Kampala n'okuba nga tubabuulira engeri gye tunaasetingamuko buli kimu kubanga abaali balowooza nti sisobola nze nabagamba siwangulwa so eda abantu twaddukanga emisinde ng'oli bwadduka nakusookayo oda waka n'okola training n'oddamu oludduka olulala mpaka ng'eteeka ng'olina okola ki naye abantu abasinga obungi alowooza bwe bamuyisa biba bikomye time gyeri bw'oba tonafa ensi tekoma teweevumansi nga tonnafa so n'olwekyo buli kimu kyakoleddwa nga bwe nali nkisuubira unless nti kyapeninze era saasobodde kugenda mu America nakoledde Misiri kakati ekimu ku bibuuzo nti singa abazadde be basooka okukutikkira guno omukolo gw'Emisiri gwandibaddewo oba wandibadde weetaaga okukutikkirira Emisiri singa tugeze nga abazadde bo bamaze okukutikkira tegwandibaddewo kyova olaba nti nalwano oguteeka waka naye ne bandemesa gavumenti naye yadde bandemesa era namalirira nga ngukozi omanyi eriyo ebintu ku nsi kuno ebiseera ebisinga bagamba nti ensi ekoma naye ekoma ku basiru si ku bantu abategeera bw'oba olya emmere enfirika ng'ofuna amagezi ensi kiba kizibu ku nsi kuno ebintu byenasooka okuzuula ebireetera abantu okugamba nti ensi ekomye butekkiririzaamu butali bumalirivu ekirala ekyokubiri butaba na ssuubi ng'oli hopeless lwaki nti kati bw'otunuulira nze nga nkopa abaana bano bagenda ebweru okukola bw'otunuulira abaana abo agenda e Dubai ne bamutulugunya ne bamukola buli kimu kyonna Omuwarabu n'amwetama n'amutuuka wano naye at least abeera n'essuubi n'agamba kangendeko Oman oba Saudi oba Jordan n'akyusa yadde akimanyi nti Omuwarabu y'omu
era nawe ne baba mutulugunya asigala agumikiriza paka okola ki paka wamalako so ekintu ekyokulemerako n'essuubi byebimu ku bintu ebikyasinza okufuga ensi ebintu nabagamba nti Katonda ensi yagiteekawo n'agiteekamu emyoyo egy'enjawulo n'essuubi nagwo kiri awo gulinga mwoyo actually naye abantu abatamanyi bintu bya myoyo oba nekyeyo bo bamanyi nti mwoyo malayika agenda kuva mu ggulu ajja kugweko ffe bamalayika ffe bamalayika nze bwe mba ngenda noonya omulimu nga nseraanye nga ndi mu kkubo nga oluusi bosi agambye jangu saawa 6 ogenda mu kibuga ova Kakiro banansana takisi jamu akutte n'ofuna omuntu n'akuwa omutwalo n'olinya boda n'ekwanguya era oyo naye aba afuuse malayika okubanga omulimu ogwo kufunira ekyo okulabirira abaana bo na buli kimu singa guvaawo era ojja sigala ng'obonaabona so mwabasuubira bamalayika mu ggulu abo tebaliyo era abasumba babasomese bulungi nti ffe bamalayika b'abalala wabula ffe abeefuula nti ffe sitaani ffe abeefuula nti ffe basitaani so ebintu ebisinga obungi n'okubanga omutwe gwo guvaamu ekintu kyonna nga kikugasa ate nga kikuwa ssuubi nakukwongerako ekyovera nabagamba nti ebiseera ebisinga abantu ffenna tutambulirawo lwa bintu tuli ku nsi lwa bintu bibiri abasinga obungi tetukola bye twagala wabula tukola abantu be balina okulaba be baagala kati nze nina abantu benze nga ndaba ng'omuntu ali mu nnaku abonaabona naye ne yeegumya oluusi abaami aveeri kwegamba n'alabirira n'abaana abatali babe ne bwakimanya n'asirika ffe ewaffe nga yeegumiza ewaffe twabeerangayo nga 8 naye bazadde baffe n'olaba ng'ayongeddeko abantu 3 baalabirira atabazaala just baana bawaka betuyambako abatalina mwasiriza so engeri gyensi gyeze nga erimu ettima lingi lyetuze nga twekuliyetingamu osanga omuntu ng'akugamba okuyamba nakuvaako ate n'omuntu gwe bayamba nga tayambika so ebintu ebimu tweyiga okwerespectinga juzi nzize nga nkola interview nga nnyonnyola ku mbeera y'abantu abantu gyetweyisaamu abantu ne bampita omulalu ne banvuma bagalimbwa musiru mulalu bwe njogera ekintu nze soogera kintu kuva eri nenkikuba mu bantu nga sikirabye oba nga sikikonfamiza wabula Katonda yasaasira busaasiza ebisinga n'akyusa n'abaleka naye okumanya nti bannayuganda muli babi abasinga obungi babula ebyokukola bajajinga n'ebitabakwatako juzi nabagamba nti eriyo omuze wano mu Kampala interview ndowooza emazeeyo ndowooza ng'omwezi gumu nebagamba nti abasajja abamu balina emize balimba abaana emirimu ne babajja mu byalo ne babaleeta wano mu kibuga omwana olumuleeta ano ne babafuula abakazi baabwe bwamufunisa olubuto n'asuula oba n'amwefuulira nabadde ebweru eyo nabadde ntunuulira ensonga eziriwo kati mu ggwanga oli yavuddeyo n'ayogera ku bimuluma n'avaayo nga wate musajja mukulu ne sisita we n'avaayo ne maama mwennyini n'avaayo ne balumiriza omugagga okubanga abakolako ebikolobero nti yabakolako ebikolobero abadokutinze omugagga Karim okitegeera oba nkiyite ntya bannayuganda kye nabaga nti osanga omuntu ng'alina edduuka ng'akaaba nti emisolo mingi n'olaba oli n'ava ku TikTok nayasama bwasami takolangako bizinensi tomanyi
nabo basasura rente wa Kampala no dawo olina agamba nti government mukedeze ku misoro biki no dawo government mujaga daki no yogera nga tomanyi kyobora abantu abasinga obungi mujja kufa nga mufiira mu bintu bimutamanyi bali boogera ensonga gye baludde mu mwaka 2 3 4 narabya akavubuka nga kavaayo nze ndikusayiri y'omugagga yampa sente nga gomanyi obulumi bwe bayitamu kali ka nkoko omanyi ebiseera ebisinga nze nga nkola interview nga bw'ogikola oli n'ogamba nti kopo ono awonya abantu kino ne kino n'oraba omusumba oba omuntu gwe baguze n'agamba ha kopo yo wastan alina kopa wabasamize tomanyi na kopa kyeki noveeri n'oyogera olw'okuba oyagala bu views banange nze mbasaba bannayuganda mwogere ku bintu ebibakwatako ate nga birina n'obujulizi ebintu bye mwogera ebimu giba misango family bambi bayita mu bulumi bwanjawulo family bayita mu bulumi narabye oba ka TikTok oba TikTok wawe bamuyita ani nkoko aha bambi nze singa mbadde nga nze nga nkwasiza amateeka oyo yandibadde avunaanibwa mu nsonga okweyingiza mu bitamukwatako kitegeera mbu ali ku saidi ya mugagga oli ku saidi ya mugagga omugagga lwakitagenda talina barooya agenda kusse barooya bw'abanga agamba bamuwaayiriza agenda akozese amateeka bayite mu kooti. By the way, era tukyali mu binombo kigambibwa mbu kubanga ekyali developing story. Obuzibu bwe tuyina ono tannavaayo tunawulira side yono era twakawulira kana akavubuka ke yapangisizza oba kambagambe kino abantu we bali naye bali mu bulumi. Abantu bali mu bulumi. Omuntu bwokera n'omulaba ng'ayogera nti alina ennaku. Nze ndabyeko ku bantu era ntunuddeko ku bantu. Omuntu okeera era actually byebimu byenabadde mbanyonyorawe mabega nti okeera n'ozaala omwana kati twagenze mu bibuuzo abaana baawummudde. Omwana yabadde akola bulungi okuva mu P2 mpaka P3 naye n'ogenda n'onyumiza ab'ekika omwana yakoze bulungi biki lutweddako omwana n'atandika okusemba olutuuka mu kirasi asumagira olutuuka kwegamba abantu oli atuuka n'akologa nga tolina nakyomukoze muntu n'akola ekintu nga tolina kati nganze nze bwe nabadde eyo Misiri nina ekivubuka kye narabyawo kigamba nti kati oyo alina byabara tuleetera emisambwa gy'e Misiri gwe wava muki wava mu bazungu abantu banaye bwe mbaga temutegeera bye mwogera bibasibya lwakuba tubaleka bulesi naye mwogera mweteekako misango n'obujulizi nga weebuli ate n'obujulizi nga weebuli kati ng'oyo kikeni basobola okusiba ate gwe ky'obumanya bajja kusiba. Wabona akabiri akalala nno ke yakoze mbu yasobola okukola ekintu kyonna oba kutta muntu oba kutemako mbu asobola okuteeka engalo mu nnyindo n'akulaba ng'ofa kasoba ng'omulemesa ssente. Nabagamba nti omwezi bwe gwajja gwa processinga energy yonna twasigaliza vision ti omuntu osobola okubeera awo ne weewulira energy ey'obwa Superman n'oyogera n'olabanga ng'osobola okugaaya n'ekizimbe okitegeera naye amaanyi ago tegakyaliwo. Kati abantu amaanyi gasigala ndowooza mu kwogera naye ebiseera ebisinga okukola tetulinawo waaka mukola ki kuddaawo kuvuma abantu omuntu ayise ensonga ye muluma nojja n'obalaatira kyova olaba ne bana abaferera mu mannya gange abo kati bengenda okusooka okukwata kubanga nabo batandise okubba abantu babasindika ku ofiisi omuze ogwo gugenze nga gukula we n'abakwatira bazadde bategeke okutunda ebibanja okuwa abalooya ssente kubanga okweyingiza mu bitabakwatako byebigendo basi kyova olaba nti wano era nze nagenda okunoonyereza ne ndabanga ebitundu ebimu
nabagamba ebitundu ebimu president eriyo abaddaawo ne bamwogerako nga talina na nsonga lwaki amwogerako tokolangako bizinensi oyogera ku president nti oba byagaana olugenda nosaba wano omulimu ne gugaana nga tolina mpapula odde eri otandika Museveni yatuma emirimu noonya awantu wali okozeko bizinensi negaana kati singa nalinga abavubuka abalala ndowooza ku kyantuwako babalala bandibadde batuula butuuzi n'agamba ha president yandemeseza buli kimu president ebiseera ebisinga tatulinako ali ku bibi ali mu kalulu kati ndowooza kyova olaba nti wano bwenjogera sigamba nti ekipindi nkikubira president wabula mbabuulira amazima bimwetaaga mumanye mwejjeemu obusiru n'obuto okuyingirira ebitabakwatako nze ebiseera ebisinga buli wenjogera ebintu ekintu ekyo kinuma nnyo nti omuntu okuva eri omuntu alumizibwa ali mu bulumi abaana bali ebweru bafiire eyo n'olaba maama ku bukedde ng'araja na bukedde emuyambo b'NTV ne wabaayo embwa eziveeyo ku TikTok ani yabatuma ebweru mwali mugenda mwasooka tunyumiza okitegeera kati byebimu kikeni byeyakoze abadde yeetaaga na kusiba bali tobamanyi bwebanga bakuwadde sente oli looya oboogerako oli looya mbu TikTok munene nnyo wano mu ggwanga abantu bamumanyi abantu abasinga obungi mumanyi aweza n'akakaddemu bamufollowing nze kyenyinza obagamba abantu abasinga obungi temumanyi ate temulina mpisa muyige okurespectinga abantu omuntu bwayogera ensonga ye oli mugaga alina sente bano banga bavudde mu mawulire bavudde gye bavudde bonna abantu 3-4 ne boogera ate nga bakusinga n'emyaka nabagamba Africa wana ebintu ebyasinga okutufuga byali ebintu nga 4 empisa eneeyisa obuntu bulamu n'ekitiibwa byebifuga abafirika kwegamba omumwe muve ennono enono ndowooza ne kalica bwebityo ge mateeka gaabyo naye wano byakyuka obwakabaka obwedda oba okwetoolwa kati bw'otunulanga Asia ensi ezasigaliza obwakabaka balina abantu be bateekateekera nga bo ba tradition kuyimbira bakabaka baani oba ne baba bakulembeze naye kati wano ne bwe wabaawo omukolo nga president akyazza abakulembeze ne bagamba muleete abayimbi b'eggwanga ojarabanga buli minisita ayagala aleeta ababe tiimu yange yiyo tiimu yange teriiyo kiri organized mu Uganda ne butunulira obwakabaka kabaka ne bwaba atambula talina bamuyimbira babamanyikiddwa mu mateeka eri tiimu ya kabaka eyimbira kabaka oba bwakabaka wabula emikolo bwe gugwawo nga mulyoka mubateeka mu sente n'owula nti budget abayimbi boka batuta akawundi mubateeko babeere ng'amagye oba poliisi nga bamanyikiddwa mu mateeka abakyala bulijjo nsiiba mbagamba nti mwambale bulungi mwewesa ekitiibwa twabadde ebweru naye nga buli webawulira nti ova mu Uganda bakurespectinga naye bw'otuuka mu Uganda womanyira nti kumpi olina mugeyeena kubanga abantu abagirimu temufaanana mwe temusande na kubeera mu Uganda enneeyisa yammwe towa muno kitiibwa oli ne bwayogera ensonga emuluma abatalina mbu simanyi munoonya views waliwo awo abamu bendabanga nga ne boona omusibe omala na budde mwetira future lw'amasimu omuzungu yasooka n'abawa betting neegaana naye kati ndaba amasimu ge mugula ge gagenda obbasibyanga toyanza nnyo toyanzege Matayo njagala nno okusooka kuzzaako mesiri awo ebibuuzo oba abasinga obungi wano ku live bakukulisaayo kyekisooka naye ekibuuzo ekyo oba ekikulu mu ebyo we baba bakutikkidde we baba bakutikkidde kitegeeza ki eri ggwe ng'omuntu eri ne bane n'oba okolako ekyokuntikira mu kusooka kwa byonna nze ndina line oba emitendera
mwempita kiba ng'okusiima emirimu gye nkola nti kati kino kiswaza era kyova bagabe bannayuganda nti kino kyandibadde wano wano waliwo ekintu kye baakola nti buli muntu afuna obuzibu akabirira Museveni kyova olaba nti n'atamanyi amalira ng'avumye Museveni nti ekintu bwe kiggwawo mu kifo ky'okugamba ministry eri mu Bulaaya oba ebweru abasinga obungi bali bweru naye abasoma mumpita mulalu naye nga mmwe balalu olaba ekintu nga at least nga osobola okinyonyola bannayuganda naye nze bwe nkyogera ne mumpita omulalu kyokka nga mwe abakimanyi ne mukisiriikirira eri e Bulaaya bwe wabawo nga ministry ekoze obubi oba ministry of defence oba ey'ebyobulamu abazungu bekalakasi ne banenya minisita oyo tebanenya majje tebanenya poliisi tebanenya pulezidenti era ebiseera ebisinga balekulira era mu kwekalakasa okwo bekalakasa nga bekalakasa ku minisitule eyo n'agitwala naye wane eddagala bwe libula mu ddwaliro mu kifo ky'okugenda mubuuze minisita muddukira wa Museveni omuntu ne bwabanga bano oba katugeze kooti zikoze bubi kugamba buli kimu mwakikwa olwo yatugamba nti baminisita baffe balinga bifaananyi tebalina mmotoka bye balya ani abisasula bwe banywa yatamiira ife ababisasula era bwe bajja ku mikolo temubaaniriza tubawa entebe za mu maaso mutika bintu 10 nti akole kube Kampala baminisita mulina oteeka ku nninga juzi nali ndaba enguudo eyo mu byalo sente ezo mwabagamba takoze ku nguudo mwali mukozeko investigation mu madistrict nemulaba sente ze basayiningayo bachairman LC5 buvunaanyizibwa bwabwe okukola oluguudo naye olw'obutamanya kale olaba nange atasoma mbimanyi naye gwe yasoma kivura mbagaye nti temutegeera omulowooza mwasoma kutegeera naye okutegeera tekuli mu bitabo temutegeererako ddala kyova olaba nti mweyingiza mu bintu ebitabakwatako era byebimu muliwo lwa kisa kya Katonda temuliwo mu mateeka kubanga amateeka bagamba nti ensi zikolebwa amateeka omulamuzi yasoma amateeka amala senior 6 n'amala ne degree ne diploma naye ateesa amateeka MP ba senior 4 ba senior 6 senior 5 abaleeta amateeka abagateekesa abaleeta amateeka okugawa abagasoma ate ne bamala ne bagakwasa abasirikale senior 2 senior 3 ng'omusirikale ateekesa amateeka mu nkola naye ono omulamuzi eyasoma amateeka singa gaali mateeka nga bwe bagoogera nti mu judiciary oba mu constitution nti ensi zitambulira ku mateeka ndowooza omulamuzi yandibadde president oba ng'okufuuka president osooka kuba mulamuzi okitegeera nga ze zimu ku qualification nga yeraini muoyita nti bw'oba tomanyi mateeka tofuga nsi tobeerayo MP tokola ki naye abasoma amateeka si be bali mu mateeka abatasoma amateeka be bakwasiza amateeka so ekyo kyova olaba nti abasinga abasomye osaba omulimu awasooka bwe gugaana Museveni mukole mulabe ani president bwe yali agambye nti edduuka lyo ndiggyewo weewaawo bingi babikoze president nze ne bw'abanze jaji gyemujaji ng'eryemu nti abantu bwe bakola ensobi ye tabanenya naye abamu abanenya ate ffe twasiruwala nti buli ekigwawo kyonna tukisuula waani wa president ate mu kifo kyokitwala kuba kivunaanyizibwako kati president ogenda mugamba nti eddagala teririyo mulago yalivunaanyizibwako ye ng'omuntu waliwo minisita wa health awo mulina amaduuka mulina zikampuni ministry bwebezze okutunuulira kampuni zo ofuna lipooti z'owaayo mu ministry abalina zi businesses tini namba n'ezo tini namba buli kimu we kijja osooka kugamba abakozi nti mpa kino kye wakoze bw'aba kampuni ogamba manager secretary
administrator bwe bati ne bayita mitendera era n'abakozi temuva tobuuka manager n'ogende wa boss wa chief director oyita mitendera buli session gy'obaamu obaaka akutwala kati engeri gye mukikolamu ne mu system eza government bwe kyandibadde nti minister bw'akola ensobi ne mutunulira minister president ne bamuna omanyi ku nsi kuno nze nazuula ekintu kimu nti buli woogezaako okuvuma omuntu ate oba omwongerera mikisa nabagamba ekigambo bless ekigambo ekyo guba mukisa ate tuyanze mwe mate mbadde njagala nkuze Misiri waggulu awo ku mikolo egy'amatikkira manyi gwe guno omukisa gwe tusoose okufunako okuva in fact okyawunya n'amafuta ag'ennyonyi mwami Matayo Abamisiri okukutikkira bo interest bagijjawa bo nga bo Abamisiri bafunamu ki ekisooka mu byonna bo oli awo bantegeera bamanyi omugaso gwange ne bakuteekamu sima air ticket simanya visa ne bakuteekamu buli kimu ne bakutegekera n'eri ebigundi andi kati ebiseera ebisinga olowooza lwaki tetuwasa mu baneiba betuliraani baneiba batulinaani baba batumanye emize gyaffe si ku muze wabula kaba kanyoomo nti mukyala bw'oba okuze naye talina kyaŋŋamba oyo ajja kutunuulira oba oluusi ne bazadde be baba bakumanyira nti omukazi ne bwakola ku nsobi dakiika 2 kanziruka ewa maama aba takyakuwa na kitiibwa takufukaamirira takola ki buli kimu 2 kanziruka ewa maama kyova olaba abamu awasa omukazi nga munakenya mu Tanzania Amerika olira balembo nti maama we yali musaayi mutabule katonda alina engeri gya balancing ensi n'agisaamu design mu mayenga ga balancing emikisa gy'abantu n'otunuulira nti Rihanna ava mu Barbados naye mu Amerika ye namba emu n'olaba kwegamba buli omu omukisa gwe gulina we guli ate buli omu balina we bamuweera ekitiibwa nabagamba nti Baba Vanga bwe yava mu Chechnya history ye yonna gwokumumanya okumutegeera na buli kimu olina ogenda mu Bulgaria naye nga gye yazawangaalira gye yaziikibwa gye yafiira ate n'ebyafaayo bye byonna biri mu Bulgaria okitegeera so nange buli kimu tebafunamu interest Matayo bagenda mukozesa ekivulo Misiri bamusolozeemu ssente wabula olw'okuba nti bo bategeerako ebimu ku byemyoyo bantu bategeevu mu bintu ebyaliwo ebyemabega n'okususpectinga ebijja mu maaso baba baneetaaga kubanga bamanyi oba bategeera kyova olaba nti wano oyogera ekintu n'aba takikozeeko save oba okukitunuulira matenda 12 zaaweze leero nno saabalabye ng'ogenze tewali yakoze video nze ekisooka mu byonna manyi bingi okubasinga tukkirize tugaane manyi bingi okubasinga so n'entegeera yammwe manyi weekoma manyi weetandikira kyova olaba ebiseera ebisinga abantu abanvuma mbaleka naye sobola obbakolako mu ngeri yonna ne sitaleka na bujulizi oba nenkolimira oba nenkola ki olaba maama wakolimira nebikwata n'osiraana kati olwonze gwovuma nze nsingako ku maama wo okumanya ebintu by'emyoyo eby'amaanyi so abamu mbaleka kyova olaba mbagambe nti mweddeko mmujajinga ebintu byemutalinaako obujulizi muyiyayiyaga sitoole kyova olaba ssaawa 24 kizibu okumala olunaku TikTok nga teboogedde president n'atakolangako at least yogera ku president nti yakunyigiriza nga olina evidence ne tolina nakyo wakoze ofubutuka eri kati mwafukanga ba MP oluva MP olumala university tinjara fuka MP okitegeera
Okay, mwe Matayo, abantu abayita mu lunyiriringa olulwo okugeza otero tuwa example yoyo omukyala Baba Vanga nabo bayita mu mikolo bwegiti teri muntu atayitamu kyovora abantu bwe yatuuka ne bwaba ba Muhammad ne babeera ba Yesu bwe batuuka nga mu bitundu ebyenjawulo nga babakulisa nnyo ate nga babaaniriza nnyo ababategeera so nze wano nabagamba nze saagala kwesoma olaba osobola okumasitalinga okuyiyayiyayo akantu bwe kati omuzungu n'akutwala n'akwongereramu eri n'akufuula w'amaanyi nze nagaana muzungu lwa nsonga nti manyi bwe ŋŋenda byensobola okubakolera ate binyigiriza gwa nvuma binyigiriza gwa mpita omulalu naye olw'okuba mbaleka mumusigala mu nvuma mu mpitambwa mufere naye ebiseera ebisinga nze nga mbanyonyola kopa ne mbagamba mubeere ne kopa mbagamba kopa mumwetaaga abajjajja mwe bayambalanga kopa ebintu ebisinga wano mubirina naye olw'obusiru bwammwe n'obutategeera muli ku Museveni si agenda baleetera sente zibateere mu nsawo gwe kola olabe oba Museveni anaakugaana lwaki mbanyonyola bwendo nti temwagala kumanya mazima bwe buzibu bwammwe mutunuulire kambo ekyokulabirako bw'owasa omukazi oba n'omupropose ng'abakyala abasinga obungi munaasonyiwa mulina emyaka mingi abasinga obulimiza ogamba nti nakava mu mikolo njogeza busungu naye namwe abadugavu temutegeera kugamba temweteekamu kati olaba olumuntuuka ekiseera nenyigamu nga musomye mulina empapula kati empapula ze muteresi zikola ki zikola ku TikTok okuvuma abantu kuyingirira bitabakwatako mwege okuwa abantu ekitiibwa namba emu abakyala abasinga obungi mwagatibwa mwawasibwa mwafumbirwa lwaki mbeera njogera nnyo ku bya Africa ti okwogera kopa tubawo empeta za kopa oluusi olina agigamba nti ya misambwa yabasamize mmwe bwe mugenda okuwasibwa oba okugattibwa oba okuba proposinga ne babaleetera ebiwetawetanga bya stiiru bafuuyeeko bulangi obeera nayo myaka n'esiiwo neevaako abadugavu mu Africa mwenna babateeka mu mitwe actually omuzungu yakibalaga nti mu abasinga ebyobugaga mu Africa naye bwe mbaga mu abasinga ebyobugaga lwaki temwambala ku mpeta za kopa oba golodi lwaki bwe mubeera mu kugattibwa temwambala mpeta za golodi oba eza kopa oluzi banyonyola ng'embwa zivaayo zigamba egyo misambwa bajjajja kiwanuka olwo ng'omulokola alyoka afuna waayogerera Matayo yayogedde ku mpeta eza kopa fe Yesu akutula enjegereza kopa omuzungu bw'aba proposinga ateekako omukazi w'empeta eya kopa oba golodi amujja wano mu Africa naye gwamulina tosobola kyeteekamu n'okikola lwaki omuzungu akikola ng'agamba amubba wano naye olumala nadda eri n'akibakubisa mu kyaki n'aleetera ba ejenti baabwe ejenti w'omuzungu ye mulokole n'alyoka avumirira empeta ezo n'avumirira golodi n'avumirira kopa naye mbagamba kino n'abalokola ababibanyonyola bujja tuuka ekiseera nga mwejjusa sisitemu yeyongedde okukyuka era okutandika n'eno wiiki tugendagenda mu minisiteri eya Moon ey'omwezi njagala banyonyola mumanye wawe muggwa abadugavu muli ba aganaga mutengeja mu mazzi temulina stage temulina buli ekigwawo buli ekigwawo temutegeera kituufu kyemuli okutandika neno wiiki ejja eno wiiki tugenda kutandika ku minisiteri ey'omwezi n'okunyonyola omuntu n'ebisolo ani asinga amagezi era ye operation gyetugendamu so abazungu okuntikirira ewaabwe bandispektinze abamisiri n'okulaga nti oba oliawo byenjogera oba byenkola siri mulalu
so kati mwene bwe munampita omulalo kati ebyo tebikyandya okujjako muyinza okisusa ate nengenda nendya ku sente ennene mmanye nti nze bwe ngenda e Bulaayi sobola siraana sobola sabiriza lenti sobola kukola ki awo wennyini ndowooza kasooke nzijukizeko n'omulabi waffe eyakatwegatako ku TikTok nkusaba genda ku YouTube teekamu Prophet Matayo vidiyo empanvu gye zibeera munnange naawe eyasubiddwa omukolo oba abataalabye ebyabadde bigenda obulungi mu maaso waliyo part 1 ne part 2 ogw'omukulu nga gugenda mu maaso agw'amatikkira ga Mwami Matayo. Mwami Matayo oyogedde nti gwe n'ogenda ebweru ssebo tosaasabiriza lenti. Twawulidde baakuwadde ennyumba ey'Emisiri omwana yabuuzizza nti kati ffe okubeera wano mu Uganda otuyamba buyambi. Kati eyo yendowooza kyobora bangambe nti abantu abasinga obungi tebategeera nze okubeera Uganda ndi mu nsi yange n'emirimu bwe mba ngikolera mu nsi yange lwakuba nti ensi etali organized kyovora banze nkozesa nnyo owekagaddi nkozesa waffe ku butaka okitegeera so nti abantu abasinga obungi bajjajjammwe baawandika amabayibuli baawandika buli kimu bye mutambuliramu oli amanye ekigaji olweza ebombo ekyogero mumulowoozamu ababitandise gwe yazaaliddwa 2000 oba ow'ejo ekinaana byakolebwa bajjajjammwe nze siringa bakadde ba myaka gya 2000 nti bw'amanya eddagala ly'omusota alyesigaliza lya kyama afa nalyo nze njagala at least tubeerenga bali abakadde abedda bwe ndaba ekintu kati okyabuuziza nti okubeera wano mbambayamba bwe ndaba amataba nga gajja saagala gamba kitange n'abeewaffe otugamba ffenna ne tuyalinga gwasobola okwetegula neneetegula kati okubeera wano ndi mu nsi yange era saagala nakyeteekamu nti mbambayamba kyoba ndi wakabi yadde bantikidde nasigadde Matayo ow'ekagati okitegedde bulungi so nze saagala kwegulumiza sirina kintu kinjawula ku Africa kitegedde bulungi so mwe abalina okwetereeza nze mbawe ekitiibwa naye mwe munaatuka okuwa abantu ekitiibwa mujja kibawanga buli leeti Mwami Matayo omuggo gwe baakuwadde Kalule yazze ku vidiyo n'atulaga ku gugwe ogugwo yera ne babuuza nti ogenda kuba ogukozesa otamba ogenda kusabula buli akuyingira buli akumanyiira ebiseera ebisinga ne ba Yesu baalina emigo ne ba Horasi baalina emigo nabagamba abalaalo babeeranga n'emigo ne mbagamba nti bw'otunulira Black Madonna n'otunulira n'omunyankole bafaanagana mu face omunyankole oba omunyarwanda oba omulitria bafaanagana mu face ne mbagamba nti be bamu kubava mu lulyo olw'obwakatonda tunulira emishanana abanyankole engeri gye bajambala otunule n'omunagiro babikira Maria engeri gye beesibangamu otunulire ne ba Yesu otunule n'omusajja omunyankole omulaalo bwabeera ng'ayambadde omuggo kabonero ka buyinza omuggo naye kisinziira okitegeera engeri gy'okikozesaamu kino oba oliawo kigasanze omuggo gugonga omuntu bwange ng'omuntu baguwadde nze so teweetaaga kugumanya kubanga ne bw'onoogumanya tonna kyogenda gukozesa ekitegeeza nze azze ku ofisi okuba ngoba onyambako ku byange nti go tegulina we gubiyingiriramu gugonga omuntu pasono gwange tukitegedde bulungi omuntu yenna abeera n'omuggo lwakuba wano emigo baagyonoona nti ne bw'osanga omusirikale ng'alina omuggo mayindi egamba nti agenda tukuba kibooko omuggo kabonero kakuuma muntu oba akasaale walingawo amafumu n'obusaale
naye nga amafumu n'obusaale nga bikozesebwa mu kutabaala nga boolaba nti omusirikale abeera n'emmundu emigo ne bagiteekawo olw'okuba nti kyekimu ku bintu ebiweesa omuntu ekitiibwa era omuntu yenna nga wabuvunaanyizibwa nga muzeeyi oba muggaga babeera n'emigo egy'ekigaga egy'ekyalo n'egy'ekitiibwa like mu bukulembeze so omugo gwange gwe bw'oba tosobola gufuna ate ababeera n'emigo toyambala mini toyambala binu bino ebyabasajja mbusimanyi omuntu ayambala abeera n'omugo naddala mu bantu abakulu abana ayambala n'enyambala nga emakinga n'omugo bakiyamaani ku byalo atambula n'omugo ba defense ba MP balina emigo gye balina okukwata ne wano olugukwata eddogolo eriri omwo abannayuganda muli babi n'okujajinga bemutamanyi ekinyonyolo mu ddungu kyo kivaawa kijje kituuke n'okugwako ebyo byange byonna bibyo byange ebinyonyi byatandika nga ndi mwana muto ebisolo byangwangako nabagamba nga mumpita mulalu so ebyo temumbuuza ebyo bya bulijjo mu ddungu ffe twakyewuunyiza nnyo ababa badde bakugoberera kale no webito webiri muzikirize lwaki nkuddukako nga tonatubuulira ku kiri Ethiopia saawa zino tuze nga twogera ebintu bingi nga bwe mbagambe nti babadde nga baleeta wano abaana ne babaleepinga ne babakozesa abagaga bakozesa abaana mwawusigalu n'amuwa kakaaga emitwalo 2 3 n'atasuka na ku mitwalo 10 abaana be bakozesa abo bayita mu mbeera embi era gavumenti nze nga mbanyonyola nga mumpita omulalu so ekirungi nti abamu batandise okujjayo amazima abagaga be bakola so sandyagadde kulaba musiru yenna oba munansonyi okwogera ekyo obusiru naye buli woyingirira ebitakukwatako era of course oba musiru toba na bujulizi sandyagadde kulaba omuntu ng'ayogera mu bulumi bw'omulala banange muyige okuwa abantu ekitiibwa bw'olaba omwana alaajana nti ebweru bamutulugunya mu kifo ky'okusaasanya vidiyo etuuke kuba ekikwatakwa mwe ne muva eri ne mutandika okwogera ebitagasa bajja kuca ku makya omwana we kimutuukeko so ebiri Ethiopia ebya volcano nze nga mbyogera ne mbalaga sketch mutunuulire ekiri mu Thailand ne Vietnam nga 24 leero ziri 26 oba 25 juza abadde 24 Thailand wonna amakuba agasinga obungi mazzi Thailand ekibuga kyayo ebimu ku bibuga ebikulu bijjudde mazzi Vietnam wakafa abantu 200 mazzi na muyaga so ebintu bino bwe bijja nze nandisabye gavumenti fandibaddewo n'ekiddako si muzungu kuva eri n'atuplaningira mwandibadde mulina ekibuga ekirala ekyokubiri mwandibadde n'emmere eya reserve nga bwe mbagambye nti nabagamba Ethiopia ebitundu ebimu enguudo zigenda kubeeramu omuliro nga n'emmotoka tezikyatambula volcano wansi temperature yeeyongedde okubanga ekyuka ebintu ebijja biralamu ngenda nzize nga mbanyonyola ne mbaga nti America, Russia, China n'amawanga amalala agalina zi nuclear ebitundu ebimu ennyonyi nga bwe zizenga zigwa ebitundu ebisinga obungi byetaaga ennyonyi okuzivugira wansi era kijja kwewuunyisa nti ennyonyi ezisinga obungi zijja kuba zitransfaringa emika egy'obulabe 226 tugenda kufuna endwadde ez'okumukumu eziri international ate nga zitira ddala abantu virus empitirivu zigenda kweyongera naye ekigenda oleeta ekyo nti ennyonyi bagenda zitumbiza noziyisa mu line mwe zitalina kuyita ennyonyi zijja kubanga zigwa nga buli weegwa ebadde transfaringa nuclear ebadde transfaringa obutu obw'obulabe nga bugiyambako okusaasaana nga bwegwa netulika nga kemika eyo etandika okutambula mu bantu so 26 nayo tejja kuba nnungi
2026 tejja kuba nnungi okwetooloola ensi yonna. Ejja kubaamu endwadde, bisibu, bisiraani, kino kijja kino. Climate change yegenda okutabangula 2026 okusinga. So ebiri mu Ethiopia, ebyabadde mu Thailand, Bangkok, Vietnam, Hanoi, Cambodia, Indonesia, Philippines, wano nawo bijja. So nandisabye nti abavubuka muli ku TikTok mwogere ebitabakwatako, mugende mukole ebibakwatako, kola sente, noonya omulimu mu bulungi ne mu bubi, saving akasente, embeere lusenzo egenda tandika, lockdown egenda okuddamu nga at least olina kyolinawo ekinakuuma. 2026 lockdown eddamu kyonkyebabulira ekirala ebirwadde tekisobola wabula bijja bigenda kujja. So mwebereremu nga bwe wano nga bwe tweyongera okutunulira anti pastor asembedde kasita tusemberera December. Pastor omwe agenda fira mu accident. Pastor asembedde pastor gwe watugamba. Okay, tumujjukidde. So ebintu ebiri mu Ethiopia ekyaguddewo mu lusozi si kyekyo kyokka, ensozi zonna zigenda kyuka. Ngenda kubanyonyola ensozi omugaso gwazo. Ffe katandike miniseri eno buli omu ajja kumanya wawaagwa era ngenda banyonyola nti n'omukisa nagwo kitonde ate kigwa mu kategole ya myoyo, kubanga omukisa bwe gubanga gujja nga tomanyi nagwo mwoyo. Era muve ku buno obusitole bw'abapasita bamwe bwe babanyonyola nga temutegeera ebisingako awo. Ngenda kuba mbibaddamu nga 31 wali ku Sports Arena Cold Kampala nga 31. Abantu abasinga obungi abaana bamwe baawumbadde mbagambe nti eri abantu abali mu basiraanya nga tebaagala next time oba luutu eddako basinge baabwe. Eri abantu ababalwanyisa nti omwaka ogujja tosinga waabwe. So mujje tusinkane nga 31. Gwalina ekibuuzo kya 31. So ebisinga obungi ebyabaddewo n'ebirala tujja bibalaga nga 31 n'okwongera okutunula mu vision zammwe oba mu future zammwe omwaka ogwa 2026 mugenda gutambuza mutya. Bagamba waliwo video ze batatulaze nga tuzisuubire ku lunaku olwo. Okay, Matayo, waliwo obweraliikirivu abantu bwe baayimusa ennaku ezo ng'oli bweru nti kati komaze emikolo gyo mbukireka n'appointment fee ogenda mwongeza. Sisobola mwongeza kubanga nze mukozesa just mu transport. Okay. Okumwongeza musobola omwongeza nga ku gavumenti. Nze kamagambe kino sikola nnyo nti ngenda kufuna manyi mu maaso nja kufuna. Kyova olaba nti ndi mukakkamu. Sente zange zirinawe ziri okutandika ne 2 nja kufuna. Kati tubadde tusaba ku namba ya office nga gwe kennyini gwajeyogerera ne address abantu tubaleke then nga olweggulo tulina ndowooza live. Waliwo olweggulo waliyo live naye waliwo abafere buli wenkwata essimu nenjogera oba nenjiteeka ku TikTok bagijjako ne bateekako ezaabwe. Eno wiiki ejja ngenda kukwatayo abalala 2 naye mbagambe nti buli muntu yenna akolera omuntu alina olukusa okukolera mugundi zange alyo. Omuvubuka eyabbanga abantu ng'aferera mu linnya lya Bebekuru, maama we yaddukanga wa Bebekuru ng'akaaba ng'amwegayirira. Bebekuru yakikola nga tawooninze naye nze mbawooninze. Ate bbanga abantu mubaferera mu linnya lyange olumala bajjako sente ne mbasindika ku ofiisi. So gwe naakwata yenna maama tegeka okutunda obuteebwo oba poloti ebisigadde mujja kuba muwoza ne gavumenti kubanga sikiwa nti gavumenti yali etaddewo etteeka okubbira mu linnya ly'omuntu ng'ate logo gye mukozesa nagisasula almost okugifuna nateeka mu miliyoni nga 15 okutandikawo kampuni. Kati omuntu okukolera mu linnya lyange nga tolina lukusa
bino sibya abavije junior nti kurangirira filimu nti omuzungu wagipostinga wogisanze woteerayo nedda so n'olwekyo nze kambate tukwatagana olweggulo ngenda kubeerako olweggulo nga mbalaga ebintu ebyavudde Misiri ebirabo ebimu ebitonotono byebimu ku bino obutabo byanaleese okuva Misiri so ebisinga obungi byonna ngenda beera live saawa emu nja kuba mbanyonyora n'ebimu ku byanaleeseyo ebipya ebiri unique so musobole olabako kopa naye 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 nga bwe mbanyonyodde muyige okuwa abantu ekitiibwa buli wotayambala bulungi buli weweeyerusa omalira ng'oyonoonese n'ogwa mu bitakukwatako muwa abantu ekitiibwa mbaagala nnyo mweraba kwatagana olweggulo kale tweyanze nnyo tweyanzeege ali gy'oli yonna gy'osinzira okuba nga otugoberera jangu Kasubi ku ofiisi omwami Matayo kati mwali mu ofiisi okutandika atandise olunaku olwaleero naye obojja essaawa zibeera ssaawa 2 paka ssaawa 6 ezo essaawa wabeerera mu ofiisi ate okukuwuliriza appointment ebeera ya mitwalo 10 ebisingako ojja kubijja ku mukutu gwa L40 oba ojja teeka mu YouTube Prophet Matayo ne wogenda ku TikTok era ojja teekawo Prophet Matayo official account mu bantu emitwalo nga 22 oba 23 awo emitwalo egy'abantu 22 yo official account era enamba oba ne links ez'enjawulo eza emikutu gyaffe social media platforms zaffe zibeerako bulungi nnyo amanya ze Stone M yatusinkana mu video eddako tosobwa show ey'olweggulo nga tusumulula ebimu ku birabo ebyavudde e Misiri akumata kumira mpeera for now naye ng'olweggulo kwetuli bale nnyo ebala eddala omulungi akyekumidde ku mukutu ogwa L40 nkwanirizaako ate mu video yaffe ey'olunaku olwaleero naku z'omwezi ziri 27 omwezi ogw'11 mwaka 2025 tukomyewo ne seri yaffe ey'omwezi ng'era tusinzidde wano ku kitebe ekya L40 ekitongole tusinzira no office za L40 ekitongole Matayo Foundation wekisinzire Kasubi ku bitaalawo jjo tusanga munnange era gwe kasotuke Kasubi ku bitaala tosobola kubula akati nno nga tetunnagenda nnyo maaso njagala nkujjukize naku z'omwezi nga 3 mu Desemba tujja kubeera ne mwami Matayo wali ku Sports Arena nga tuyingira omwaka 2026 so wenawena ali gy'osinzira okubanga otugoberera okutegeeza nti gijja kubeera emitwalo 5 gyokka ku lunaku olwo wali ku Sports Arena okulinaana omuzikiti gwa Gaddafi ennaku z'omwezi 3 mu Desemba mwami Matayo sooka obuuze ku batugoberera muli mutya kasubire muli bulungi nange gye ndi bulungi sirina buzibu bwonna so emirimu gitambula nga bwe girina kubeera so kasita abantu babeera okay of course lwaki nange sibeera okay so tukomyewo era twagala tutunulira ebyo bitambula maaso nakulaba oba oliawo nakumanya omanyi nze nyinza okuba nga mbimanyi naye ngeriyo ababyetaaga oba abasobola obipikingamu tuli mu kitundu oba tuli mu series zaffe ezimanyikiddwa ng'ez'omwezi oba tutunuulidde omwezi ebibuuzo bingi ebize bibuuzibwa nga ku mwezi era ze series twatandise olunaku olweggulo ejjo nga 26 naye kino ekitundu kyakubiri era nga wetwakomye wetugenda ndowooza otutandikira mwami Matayo so mu kutandikira wetwakomye nabadde mbanyonyola nti abantu abasinga obungi naddala kusaidi yaffe abarokole tukeera ne abantu mugamba buli wofuna ekizibu nga muno yakuloze oddukira ewa sitaani naye nze okusinziira nga bwe mmanyi ebitonde ebisinga okuba ebyobulabe n'ebimu ebisinga okuba n'amaanyi nzikiriza nti teri kitonde ku generation zetulimu naddala mmwe abeefula nti mugoba sitaani teri kitonde kisinga sitaani maanyi waliwo zidimoni waliyo emizimu egiri mu mazzi nga Katonda yagigalira nga gumu bwe guti nga bwe gujja ku nsi gusobola ogirya ne gugimalawo ate nga si sitaani owaddala gyemyoyo egitambulira egijja amaanyi ku mwezi
olwokuba babalimbira mu Bible ne Qur'ani mubeera okwo saitwani biki naye ebyo bitonde yade bibi oba birungi mu ngeri yabyo tetusobola byenkana era tuve tukule mu bwongo tuleke kugamba nze narwanyisiza sitaani oli naddawo pasita n'agamba by the way abali ku YouTube naka video kenjaro battle nabadde mpulira awo abawala nga bagamba bali boogera ono pasita ono omu baali wano abaali uside nyabaterayo ka video yako abali ku YouTube mujja kukaraba bali bagamba kimayo mulire kati sara wawe zituuse naffe wawe tutuuse edini gye tutwara endiga yagenda mu chachi negamba musumba nze nina figa musumba kati mulide negamba kubona nabagamba nze omusiraamu tali amuli takirizibwa oba tasobola nagirirana kale newe bagisalide tabaawo yewe ekitiibwa ow'eddiini otaswaza ddiini ye naye ate faatha atakirizibwa kuwasa ogata otya nga towasa kitegeera buli wogenda mu malwaliro nosanga mu mukazi mugumba tafumbirwa tafuna bamukwana kubanga oli bw'aba agenda mukwana agamba agotozaala ne bwewasa omukazi n'amala emyaka 2 wakanga tanafuna rubuto ebika ebimu banazaala batandika omwekengera ne batandika omusonga mweno so kati father ebiseera ebisenga buli wabanga atakirizibwa ekyo bakiteekawo buteesi naye bwazaala talina kyaba okitegeera anti barespecta ddiini yaabwe nabo eddiini bwe babiteekawo nga gurupu oba nga amateeka ga kampuni kubanga bantu bantu era basobola okuzaala naye omanyi waliwo kye tuyita mbagereze nti Katonda n'ebintu byatuteerawo n'atuleka nga tuli abantu bene batuleka nga tuli mu bbanga nga tetulina nti singa amateeka g'omwoyo gaali gakora tuwandibadde oyogera ku kintu ng'ofunirawo punishment mu dakiika eyo edda mu biseera by'abanaki nga omwezi ogwo tegunajja kikirizibwa nti oba n'obukakafu buli mu bazungu we baatereka nti abantu abaalina amaanyi ag'enjawulo baasobolanga okukozesa amaanyi gaabwe nga omuntu asobola okuweereza essaara waggulu n'osabiranga wano enkuba katugeze omusana mungi n'osaba enkuba nejjirawo nowe nankulabye n'asaba omusana ne gugirawo ewali so abantu bano engeri gye baali batukuleetinzeemu nga baali tebalina buvunaanyizibwa bumala ebisinga Katonda yateekinga over n'abituggyako olaba nti twasigalira mu mayindi nga bw'ovuma sitaani kifaanagana ne bw'okuba ebirooto nga nguza ennyonyi n'okwatayo akakadde n'ogamba nsi yonna ngisobola okitegeera abamu bw'amala ofuna omusaala gwa mitwalo 2 awulira nga ne tesiti y'amazzi emutesitingira bubi tegalina tesiti nga tanazinywa kuzimalawo tabeera na tesiti naye bwe zimala okugwa ogolooza ki ekiba kikyuse so ebintu ebimu oli bw'abasinga oba bw'afuna ssente ne batandika wa Illuminati tuva olaba nti obutamanya bungi so ebyo byebimu ku bye nabadde mbanyonyola nti ebintu ebimu bye tusaba oba bye tutambuliramu si byaffe kyova olaba nti kizibu nnyo okuwandiika kati ebitabo ebipya oba Bayibuli lwa nsonga nti omuzungu bwe yamala okutegeera ebintu bya jjajjaffe bye baakozesanga yatuteerawo ebintu bingi ebitubuzaabuza ebitulemesa okufokasinga mu buto betting zaali ntono twali mu byalo n'okubaawo tezaaliwo naye twali bayiiya abavubuka abawala okuva myaka 4 okutuuka 15 ng'omanyi okuluka omukeeka ebibbo bye baliramu obulo osaanika bulungi okola emirimu egy'ewaka naye kati abaana bamanyi kati ebiriwo kuvuga bimotoka video game Nickelodeon TikTok challenge furufiga yagamba muwala wo abeera ne iPhone so ebyo ne mujja ku TV ne mubitunyumiza
ebyo tebizimba culture. Tebirina kye bibongerako wabula bibongera kubaweebula kyova olaba abasinga obungi ensonga lwaki nabagambe nti kati wano tetulina badansa ab'eggwanga oba ab'obwakabaka wabula bwe kiggwawo ne bwebanga engeri gye bapaalirizamu Uganda n'okugisuusuuta omuzungu agenda okuva eri ng'aze mu Uganda naye bw'atuuka wano byasanga byebimu ku bituleetera okutunyooma n'okutuyita abasiru nti ajja kusanga mweyerusa ajja kusanga ennyambala gye mwambala yokka aze n'okuwumulire nawali embeera ennungi climate ennungi naye ate mu mwambala ng'abali mu mbeera embi kyova laba nti tweshiftinga omuzungu okwambala bino betwegomba mini biki smart sleeveless babyambala eri ewaabwe lwa mbeera ya budde era abamu osanga wano nga yambadde mini mbu ye olw'okubaako pabazungu alaga figa alaga waaka abantu abasinga obungi abalokole abasiraamu abakyala n'abantu ba bulijjo mwenna ebiseera ebisinga mweyongerako enjala ndowooza ngenda baraga wano akafaananyi abalina ebitonde ebirina enjala mubirabe banyini njala zino nga ffe zetukoppa ne tweteekako ebitonde ebisinga okuba n'enjala empanvu nze byemanyi ye sitaani alina enjala mpanvu n'ebitonde ebimufaanana bye bakola enjala n'olabira ddala nga ziri bwe ziti okitegeera ng'amagyeko musooke mwebuuze omudugavu abadugavu bawandiika ekitabo kya Enoka mu 1817 mu biseera by'obuddu abantu abo babatwala ne babakweka olw'okuba omudugavu yali akiwandiika ne bakimugyamu ne bagamba nti omumonko ye yakiwandiika omumonko Enoka omumonko ye yawandiika mbu bamukwatako olunaku lumu mbu mu kumukwata mbu ne bamugalira kati mu kumugalira yawandiika ekitabo mu lunaku lumu ekyo kyonna ekitabo kya Enoka era ekitabo ekyo ne mu Bayibuli kyavaamu era mbalina kubuuza lwaki tekiriimu mu Bayibuli andi bali bakitegeera ne bakijjamu kubanga bamanya nti bajja kumanya ebintu bingi okitegeera abantu abasinga obungi mukkiririza nnyo omuzungu buli waleeta eddiini wano ne mwewaayo ne muwaayo n'obulamu bwammwe ne mutamanya na biki bwe mu following naye nabagamba mujje munoonyereze ku madiini ago mujja tunuulira ebimu Abarooma bakatonda bwe bakkiririzangamu edda mulimanya kiki kye mu followinga oba oliawo ki muli kitegeera mu maaso eyo so ono nabadde na wano ku live n'abuuza mu lwaki eddiini y'Abayisiraamu etambulira nnyo ku mwezi ne munyeenyeezo ekyo nze kyenyinza nandi kinyonyodde naye olw'obutamanya bw'abangi bajja kunyiiga naye nze kyenyinza okubagamba kiri bwe kiti nti abantu abasinga obungi okufolowinga nnyo eddiini z'abazungu zonna teri ddiini ntuufu eddiini entuufu ye Katonda gye yatuteekamu Katonda baba yakutonda ng'oli wa black era olina okumanya nti oli wa black ye ddiini yo omanyi nzijanga mbagamba teri kintu kirisinga ku nsi kuno ffe tuli musinze enono z'abali abazungu abasinga obungi abakyala beekolako enjala omanyi nabagamba ono olaba ba agent olaba eyo gundi ezo enjala oziraba ezo nziraba kati olowooza ani oyo alina ezo enjala mukebere ku gundi mukebere ku njala za Lucifer oba Sitaani omanyi musinza ne bye mutamanyi mwe babaleetera obuyalayala ne mubukozesa olw'okuba bulabika bulungi era baagala labika bulungi ku pate okwekyusakyusa kala tukikiriza mu nsi yonna ate okuzisiigako obusiizi nga sizongeddeeko ekyo wano bakozesanga ina naye mu bintu ebyafaayo mu bintu bye tukkiririzaamu wano ffenna nti
ekitonde ekikyasinza okwekyusakyusa kala nabagamba nti Zusi yawandika Bayibuli ate yabawandikira ne Kuruhani naye bw'okinyonyola omuntu ngenda kasita bye twatandise abantu abasinga obungi tebabitegeera nti bwe tunuulira omuzungu kyakola ajanga Katonda namala nakuliyetinga entalo nafuuka ajanga sitaani n'alyoka afuuka Katonda ajja nga sitaani nga FBI CIA bajja ne bakusuddiya ne basuddiya bw'omala ne bamala ne badda eri ne bakomawo mu Red Cross baze kuyamba abaleese entalo be bakomawo mbu baze kuyamba so abantu abasinga obungi simbolize mutambulira musizamu era olw'okuba nti temumanyi kivoola banze sibanenya nnyo ne bemwogera ne mugamba mbu oyo byayogera abijjawa bina waliwo abantu benze nga ndaba nga mwe muliwo lwa kisa kya Katonda just omanyi Katonda n'ebintu byeteekawo nti olw'okuba tetumanyi bye bibanga bituyambangako egimu ku myoyo nti omuntu asobola okuliisa embwa nga tomanyi tofa ne bwe babutwa naye ate bw'ogirya ng'omanyi omubiri gwokka ng'akuteze ennyama y'embwa bw'ogirya ng'omanyi omubiri gwokka gulwala oba gufunamu okwesosola ng'omubiri ne gureacting olw'okuba okitegedde olidde ennyama y'embwa okitegeera so abamu buli we mukola ebintu olw'obutamanya bwammwe mwe muba mulowooza mutegeera nnyo naye ne bwe tubannyonnyola fe abasigala nga babi naye ekirungi nze sigenda kuddamu kukola ki kukaayana nabo sigenda kuddamu kubeesibako ogenda tuleka oba tugenda n'abagenda omwana yagamba mbu tugende n'abagenda omanyi lwaki nkunyonyola kino edda we twabeeranga eddiini y'Obukatuliki edda nga tinaba kwefuula wadde yali yo nga yajja kutuukiriza interest zaayo nga erimu direction ezimu kuzaali ziyigiriza naye bapapa okujja nga bakyuka nga bateekawo amateeka gaabwe kasookedde bapriedia ne bajja ne baweera ebidde buli kimu kyakyuka naye mu ntandikwa y'ebitonde bino abakyala bano bamala okulyetinga ebintu bye bakulyetinga ne balekawo ebisolo basooka kuteekawo miti ne bateekawo ebisolo buli kye baakolanga olw'okuba yali ttiimu baakikolanga mu generation eki emu era n'ebitonde omukyala bwe yatondanga ekintu ekyalinga wano nga just ekyaliwo nga bakyawulamu bwawuzi ne bagamba nti oba kwawulamu kubanga eno civilization oba ensi yonna yali y'abadugavu fenna abazungu tewaali nabagamba omujapani yasookera ddala yava mu mudugavu omuyindi abayindi abali mu India bava mu tundutundu lya East Africa bona baali badugavu just baze nga beeributinga kati mu kwerubutinga ne bateekawo obusosoze era singa omuzungu teyanoonyereza kumanya nti eno ensi yali abadugavu n'essaawa ya leero obufuzi bw'amatwale tebwandivuddewo baamala kizuula nti edda eno ensi yonna era jjuzaawo emabega oba yabadde 2 abachina babakizuula nti baava mu kale ey'enzirugavu bino mwabeerangawo nga mulaba firimu z'aba Jackie Chan basala obuviiri obwa Jet Li n'akasibe eno nga kali wano okawuka ne kalebetaka edda yali ensala ey'abadugavu era ze zimu ezaali enviiri ez'abadugavu naye abantu olw'okuba nti temumanyi temufayo kunoonyereza katumanyi bw'abachina gwe bw'olaba ekintu olowooza kya muchina so abachina bwe bamala okukola cells ne bakizuula nti baava mu kala ey'abadugavu just layers ezize nga zikyusa buli kimu kubanga ze zivunaanyizibwa mu kukyusa cells zonna kubanga baali batutonda baavaawo kati layer zalekebwawo bano abakyala okuactivatinga nti omwana element ya wano n'emwankole tebifaanagana era omuntu atakimanyi akinoonyereza kati mu kujja nga babikyusa
waliwo ekitundu ekiri eyo mu America bakiyita Niagara River mugga naye mu myaka emikadde eyo mu biseera by'abannaka bye bazimbiramu zi pyramid myaka nga 7 emabega bajja ne bakyukamu ice yava waggulu neegwa mu side ya Europe eyo kati abantu abagenda okwekweka ice ice oyo ku maanyi ge yali erina yamalirira nga ebakyusiza seeruzi nga bw'oli emmere neekukyusa oba n'oddugala nnyo oba n'oyeruka kati ice oyo yagiramu ago amaanyi kati energy ekyo ne kitandika okutambula kati mu kutambula ndowooza oba okukwali kusalawo kwa Katonda n'atandika okujja ng'azaawula kyova olaba nti mu nsi za Africa ojja kwesangana ddala nga wano mu Africa nga Rwenzori eyawano e Uganda Kasese kyekimu ku bitundu ebimanyikiddwa officially ebitonyamu omuzira naye era nga kikolebwa olw'okuba nti kiri wala olusozi luli waggulu nnyo naye awatali ekyo meters nga 5 meters nga 15 awatali ekyo teri nsi mu Africa erina omuzira era omuzira gwe gumu kugiyambako abazungu kati gwe ne bw'ogenda mu muzira saawa ya leero ng'oli muddugavu n'okola buli kimu ate omuzizo tezisoboka era olaba nti ne bwe mugata DNA y'emu ku bintu ebikyasinze nti omuddugavu azadde muzungu naye era olaba nti omusayi gusigala gulwana obutagenda wa maama obutabigenda wa taata omwana abeerawo ng'ali newto abeera brown aba muddugavu mweru Mara nonzijukira ku lusozi olulala luli oba Kenya eyo Mountain Kenya ngina kwongera okulunonyereza eyo erikombo eyo tegwako muzira wabule eringa poto eyo njimanyi olwo olusozi abagala odumanyako olwa Mountain Kenya waliwo omusajja yafubutukira mu France 1947 bwe bamukolako sajjale yali ayogera ennimi bwe bamukolako sajjale waliwo n'ebibala ebya NASA bye yali biremye NASA mu kuwanika satellite omusajja oyo yabe basolovingira mu ddakiika nga 5 n'abagamba mbu ava mu kibuga kye bayita Agatha nti enkulakulana eri yatandika mu myaka 15,600 era mu nnimi ze yali ayogera yali asinga kukozesa Lukyukuyu olw'Ekenya ngenda baterako ka video ng'omukyalo Omukyukuyu ng'abala okuva ku 1 2 mpaka ku 10 ng'abyogera mu Lukyukuyu era nga bakulaga Abakyukuyu bedda engeri gye bawandikangamu mu biseera ebikadde era wanki banyonyole ntya wano waliwo ebitundu nga birimu emiryango bibimu ku byenzija nga nsikekinga wano naye olw'okuba mbe banyonyola ne mutabitegeera mwe mumputamula olw'okuba nti temumanyi obwongo bwamwe babufreezinga emiryango giragawa bwe njogera emiryango zibanga poto omanyi waliwo chakula ze twatondebwa mu mubiri waliwo n'endala eziri mu nsi muno nga ze zimu kubiyambako ensi okumodifyinga ku leya n'okukyusa system yonna zannakyo ate naffe mu mubiri mweziri naye ezaffe tetuzikozesa wabula twesiba ku z'abazungu kansooke nkulage nze ze nakola then male nkulageko endala ezimu ku ezo eziri modified ezikola zizino wano bwe buno bugundi buno bumyufu bwe nateeka wano bw'otunuulira buno obuntu bugezaako okugyayo ekifaananyi oba omuntu buli wobeera mu meditation zino degrees oba temperature zibeera mu mubiri gwe baziyita chakula chakula zino abasinga obungi ndowooza temuzitegeera bulungi naye era nange gwe gusoso ziwulira naye engeri gyo kinyonyoddemu ze zimu kuziyambako okuba nabagamba omuntu mind ye ekozesa obwongo bwe bukozesa GB obuwumbi 3 ye memory card eri ku mutwe eri ku mutwe n'okusoba GB obuwumbi 3 naye omuntu abantu kati n'ebibiri tebabirina banako GB ekoza TikTok na kuvuma buvumu wemba nina GB ezo zonna lwaki nsobola okwerabira ekintu si kukyerabira
mwa batamanyi kwezuura na kwezuukusa kyoboraba buli wembagamba ate nze gwe muyite omulabu so mwe abagezaako okunchallenge nga just mukikola lwa butamanya mbasinga businzi kutegeera era mukujja nga ngezaako okunoonyereza ku bode y'omuntu n'okumanya omwezi engeri gye gwanafuyamu abantu shakura zino nabadde ntunulira oluyimba luno olwa Chris Brown baaruteekamu kansooke mbarage wano mwe mulwenoonyeze oluyimba luyitibwa Angel Numbers awo nyini obuboolo nze mbulaba bumwetimbyeko obuboolo bwo zoyise Shakura agamanyi buli muntu agalina ate gali gy'abadugavu naye edda mu biseera ebikadde omuntu kyobora nabagamba nti omuntu yali alina Shakura ezo ng'asobola okumodifyinga ng'osobola oweereza omuntu oba okwogera n'omuntu ng'ali bweru nga gwoli wano ng'oyogera naye mu bwongo naye abasajja bano bwe bamala okizuula nga tebafunye kukkaanya Zeus ne yeewaggula n'alaba nga obuyinza bw'alina emize gya Zeus oba sitaani wamwe gwe musinza oba gwe mukkiririzaamu byebimu ku byemukola nti omuntu bw'okolagana n'omuntu mu ddiiru omalira ng'omwefuulidde oba oli oleese ekirowoozo oba oleese proposal abamu babaroze mu maofiisi babagoba oleeta proposal egasa abantu omukulu n'agitwala ye n'agifunamu egyo mize gya Zeus bwe yalaba ng'akolagana n'abalala era entandikwa ya buli kintu okutondawo obukyayi obuli bw'enkwe bino bagamba ba Yuda baani mu Yuda ye Sitaani teri Sitaani okugyako Zeus yatandika buli kimu bwe bamala okukaanya mu buli kintu Zeus ye yaraba amaanyi ge n'araba nti asobola okulyamu oba okwekolerawo ekikye kati omanyi bwe babawa project ne bagamba nti katugeze government president abasindise mugende mukolere ekyalo enguudo n'abawa buli omu obuyinza kati minisita n'agamba naye ku sente zenina nange nsobola okukola oluguudo ne lugenda ewaffe kyokka ate nga bakuwadde okole sente ezikola oluguudo lutagenda wammwe budget si yeewammwe kati gwe n'oyagala okole ki kati gavumenti mu kwagala okukuba n'okozesa sente zo n'ogamba kangende ngula obutuuze ewalala kati n'otuuka eri n'otandika okukubiriza gavumenti eyo oba ogyefuulira kyekimu Zeus ku bye yakola bwe bamala okukozesa ekyo ebirungo bye bakozesanga okukuliyetinga omuntu ye yagenda n'akwata ebibye n'afuna obukima ku bitonde ebyaliwo era newe yagendera okukolera ebyo ebitonde ngamba ebyo byaliwo wabula mu kuliyetinga omuntu amaanyi ge bakozesanga oba science oyo ye n'ayagala akole omuntu ogwo naye buli omu yali alina department eyiye n'ayagala akole omuntu omu kati mukola yeka wewaava bwe bayagala omukuba ne bayita meeting n'agenda n'asirwaza bano ba Pleiadian abaaliwo n'abagamba tusobola okukola ebyaffe nina kati nimwe matayo tulabye abakyala bali 9 abakyala 9 ne bakuretinga bano omwali ba Anunnaki bano Zeus ne banne bavaawa bano abakyala ne Anunnaki Zeus yajira mu range eyo bana abakyala baba creatingira bana abakyala ba creating Anunnaki ne ba Zeus ne baba creatingira bona bakolebwa mulundi gumu kati mukolebwa omulundi gumu mu biseera ebyo buli omu yali alina obuyinza bwe ne beeyawula abakyala bano ne beeyawula ne batondawo system efaanaganako bweti era ne bino abaazimba piramidi Banunaka abasembyeyo baali bagezaako okuweereza frequency eri bajjajjaabwe oba bakitaabwe abaali eyo mu bwengula nga bamaze okwawukana ne Zeus kubanga bo baali babitegedde mu myaka emitwalo 2 emabega kwe kuzimba zino era ne b'otunuulira mu planeti zonna kyova olaba nti ebitonde byonna ebyagezangako okuwaguza nga bijja wano omulizi dolofini omulina buli kimu wabula omuzungu bw'amala omanya nti oba kirizuulwa yagamba nti planet ezo zi Sirius A ne B teziriiyo tazoogerako
wabula yakuteerawo kyayagala olowooze ebibuga ebyaliwo edda byakuteerawo nti Mars Jupiter then ne bagenda wano Egypt gye twabaddeeyo ne bazanya bifirimu byabwe ne bakulaga nti planet teriiko kitonde teriiko ki juzi naraba bannasayansi abaali mu Antarctica baali balaga enkomerero y'ensi abazungu gye bagenda ne bazanyira bu video ne balaga nti bali mu universe oba mu galaxy abantu abo olwamala okikola America already yamala nayo nesindika abaayo ne batta bali ne babalekayo ne balaga nti bakute barafu mbo bafiiridde mu barafu olwamala ne babajjayo ne babatwala olwokuba bapostinga gundi ezo so kyerina bagamba nti babatakweka bujulizi kulaga nsi bwefaanana eri mu nsonda z'ensi era kyovera nti edda abantu bagendangayo okulambula babagaana awatali bisolo lwaki babagaana okitegeera so ebintu bino bano abakyala bamala okukulietinga nga balina ebirala bye baali bageendamu oba okuddayo gye baali bava balekera obuyinza kugamba bamaneja abatuufu mwali bazuusi baali bava mu banonaki era ne bwobula nti zuusi muzungu mu katonda w'amazzi buli omu baali bamuwadde department ye gwokulira ministry eno gwokulira eno gwovunanyizibwa ku mazzi ono wa bibira gwe ow'ebisoro gwe ow'empewo gwe owa kino n'ebyo tebabyogera egyo emyoyo tebagyogerako wabula ne bwe bakuzanyira mu firimu bakolaga nti yezuusi katonda w'amazzi wabula ye bwe yamala okwewagula najja n'akulyetinga n'agata ebisoro embwa najja mu DNA nga ayagala akola omuntu owuwe anamusinza bano abazungu batulaga bu video ndowooza ngenda bubateerakawo ku YouTube batulaga bu video nga balaga nti omuddugavu yava mu nkima ekyo tekiriiyo ffe tetwava mu nkima twava mu mazike mbu twava mu mazike nedda baaba ffe twakolebwa mu matiriyo ez'obutonde kyova olaba nti ne atomuzi zaffe ebituwa obulamu tulinga bisolo tulya ku muddo tulya fruits tufiiringa oxygen etuwa obulamu ate naffe gye tukozesa era ensonga lwaki nti ebiseera ebisinga bali bwe bagatagata abazungu tafiiringa energy ng'ey'omuntu omulala okitegeera ensonga lwaki abaddugavu balinamu mind yemu ku ezo mu meddula nti ekintu asobola okiwula ne baba talina bujulizi n'akigeegeenya ate ekitali ku muzungu omuzungu yamala kuva eri n'ateekawo instruction n'akisomako n'akola buli kimu kati saawa zino olutalo olwaguddewo oba president gwe bawambye leero ku makya owa Guinea Bissau saawa zino amawulire bwe ganaagwa mu Uganda n'atanaba kugendayo ojja kula ng'agamba abo abadde abanyiga bwate ne bwate nga tatukangayo nga talina bujulizi n'abuukira lumu okitegeera naye ate yo omuzungu ajja sooka alinyenyunya akole ki atuukeyo kyova olaba na bagamba nti omwana omufirika ebitabo byasoma nova wano n'ogenda Makerere nova mu P1 mpaka Makerere omuzungu n'amala kisoma oba n'asoma zino zonna kirasi ze tusoma wano aba urologist yaba asinga kwegamba ewa baba bamutwala nga prime minister nga yasingayo kuba okusoma ezo kirasi zonna ku muzungu nga yazisomye aba nezi kwegamba yaba asukulumye mu bamanyi bamutwalanga ate naddala bwabeeranga munnasayansi oba dokita aba wawaggulu nnyo aba n'ekitiibwa n'okusinga president kyova olaba nti abasinga obungi bwabeera munnasayansi ng'akola ebyombo emmeeri oba dokita wa nuclear ayiya nuclear ebita abantu aba asobola okuwa oda nga nejje namusinga ranka nga jasi muntu wa bulijjo gye ng'akomandinga okusinga jeno era n'enkuma gye bamukuumamu aba mulala era ffe bano abaatutonda twali twatondebwa nga tulina okubanga ebisolo kusinza kubeera na kisa kwagaliza butakola muntu kibi bye byali mu Africa abajjukira
bw'oba omanyi ku nsonga zonna za Africa oba ezize nga zibaawo zonna abantu bangi babaroze babagobye ku mirimu abamu baza bakafaya naye abasinga obungi bagamba kimu tukwasiza Mukama kituufu tukwasiza Katonda Katonda gwe nkwasa entalo zange oba kitegeera kati bw'otunuliranga kirimu ffe abaddugavu kiriwo muffe mitima gy'abaddugavu obusosozi abazungu bwe batukozeeko singa ffe twakikola bo singa ne kati buli lunaku babeera ku masabo abazungu naye ono zuusi ebintu byamikisinga mu bazungu kyova olaba nti n'obuyiiya bwabwe tebufaanagana bwaffe omwana eri mu bazungu bwakeera n'atandika okukwata pisito ng'akuba emmundu eri mu bazungu abanayuganda oba abaddugavu mu abadda wano musinika amanyi abaana b'abazungu balina ekitone kati ako kakuba emmundu kagenda kuba kajaasi nga ffe tuboogerako era nga mwaba basuddiya kugamba mmwe temulina mayindi zonna muzirina naye bwesurwaza mulinda muzungu kubategeerera owa wano bwakikola oyo mbeera ya kyalo mbeera ya bwavu bya mu buto obuto bwe bumukozesa ebyo teryamuwana budde abazungu bazanya n'abaana baabwe bataata ne bwaba minisita n'azanya n'omwana waabwe naye wano bw'okikola yakyana kiteebwe minisita wuuyo yabadde azanya n'abaana be mwalonda minisita kyoyo ayina n'obudde obuzannya okitegeera naye eri mu bazungu ne mubasuusuuta taata ayagala abaana be so ebyo byebimu ku bintu bye baba bakolera nti omuzungu bw'akola ekibi mukitwala ng'ekirungi naye ate ekyamu ye akozesa mu ate okwerwana okitegeera nti bwogeza nga abapulezidenti ba Afirika baze nga balwana tulaamiriza kuweereza abantu era ndowooza mu bukulembeze obuli mu Afirika ensi gye twali tulabye essaawa ya leero ndowooza ye Kenya yakyusa obukulembeze nga tebalwanye naye abasinga bonna balwana kulaba nti oli ne b'omuvuganya bw'atakutta at least ayagala abaavuwazi okategeera kantu ako so ffe Africa buli omu alwana kuzza wuwe kyova olaba nti gavumenti ezisinga mu Africa teziri organized naffe abaddugavu tetuli organized tulinga bo era gavumenti singa zaali organized singa ne bino ebyabazungu gana amaddiini bibetingi tebiriiwo singa Africa tulina bannasayansi abaffe okitegeera naye bino bye bagamba muzimanyi baleeta omuzungu yensonga lwaki nabagambe nti ffe abalina gorodi naye mu kupropose nga tukozesa byuma bino ebisiige langi naye abatalina buvunaanyizibwa bo ne bakozesa ebyaffe ebituufu yensonga lwaki nti buli wenzija wano ne mbanyonyola ekintu ekituufu olaba omusiraamu ng'ayogera olaba omulokole ng'ayogera olaba n'abatalina byakukola buli omu n'akubuukira okitegeera eriyo omuntu eyampeereza audio n'aŋŋamba nti tulinze nti nze kyenjagala okulaba singa at least pasita oyo afa okitegeera oli pasita gwe walanga singa pasita afa mbwawo nja kuba maze okukonfaminga mbu njatandika okukkiririzaamu kati neneebuuza muli omanyi eriyo ebintu nga bwe nabagambe nti abaddugavu temwagaliza era kituufu abaddugavu temwagaliza nti omuntu bw'akeera n'afuna ekintu abamu kibaluma pasita ye tayimu ye ejja kuba etuuse nze Matayo sinza agenda okuba nga mmusse okitegeera gwe wakiraba ne kiggwa naye mu kifo oluusi kyogamba katusabe pasita agere oluusi Mukama oba akyuseemu mu ngeri emu oba endala wabula buli omu yeesunga okufa kwani kwa pasita okitegeera so ebintu ebimu kyova olaba mbagamba nti temulina kintu kyemugenda kwekulyetingirawo okuggyako nga
abazungu babavuga we babaagala we babateeka bw'otunuulira ebintu ebyasinga okuleeta obuzibu abadugavu abaaliwo mu biseera ebyo be baasooka okukola ba new generation baalina amaanyi ag'enjawulo bamoowe abakuushi abantu abo abaasenguka mwali abakuushi mwe mwali n'abayindi abo baagenda abantu baali saizi nnene ddala ku yaffe ya bulijjo be bajja nti bemwogera baali mu saidi zeno South Africa lisoso eyo yonna baali bantu ne bajja nga bakyuka bavaamu abazulu naye mu history y'abazulu bannayuganda bali South Africa abalala bali bweru musome ku byafaayo by'abazulu oba munoonyereze ku bazulu mujja kwesanga nga bakugamba nti omuzulu bwe yali alwanyisa omuzungu mu myaka gya 17 awo omwezi tegwaliwo bagwekanze bwekanze mu 18 omwezi guno tegwali ebintu Jojuzi wano mwezi tegwabaddewo kino nabagamba firimu ze bazanya eya Avatar bagizanya okulaga abadugavu abaali wano ne bagizanyira Congo nga basinzira ku miti egyali mu Africa egimu ejye Congo twaberanga wano n'ebintu byaffe ng'omuntu bw'alwara bamwebasa wansi w'omuti avaawo ng'azokubanga guba ne oxygen ali fresh nga tanakutuukako ng'avaawo ng'awonye ng'omuntu bw'asanyalala bakwebasa mu ttaka ne likulibyutinga n'oddamu buto ettaka obutaka bw'olinya wansi ng'ojjamu ebigere n'okola meditation ey'okutambulira wansi mu ttaka n'ebigere nga toyambadde engalo naye ssaawa ya leero bw'ogikola notambuza ekigere tulina abantu babika bisatu tulina abasiraamu abatategeera nekya tulina abalokola abatategeera nekya tulina ne bano batikitoka abatalina nakye bamanyi bo bagala content kuva eri batunyumiza ara batunyumiza Yesu naye kambagambe kino ara bwabaye Katonda gwe tusinza eri omusiraamu eyabadde anjogerako n'agamba mbunze eyakubuukidde omusiraamu oyo omanyi bwe bantikidde nakuze narokose nakuze kitwale nti mind yakyuseemu newa kitiibwa kati naye omusiraamu oyo nja bateerayo statement ye ku bigambo byayayogedde ebigambo ebyo yagambe mbunze nsiruwaza Kaalule aliko site 1 nange ndiko site 1 ono gwe bayita Prophet Matayo kati hadha dajjal min ad-dajajira nera nze bwe nsanga video ye olw'obutakaafuwala ngiyitako saagala muwuliriza kubanga lwaki yadda'i al-ghaiba agamba amanye ebikoze eki ebyekwese kyewuunyisa muganda waffe Kaalule yamutembeta leero omusajja agenda kaafuwala oyo Kaalule agenda kaafuwala kubanga olaba engeri gyakkiririza mu musajja ono basiraamu la nabiyya ba'di nabiga nti la nabiyya ba'di wa khatama nabiyin teri nabbi agenda kujja luvannyuma lwa Muhammad kati gwe Kaalule Sulaimaani nti Prophet Matayo muganda waffe atugamba kino okiririza Matayo gwe oba okiririza mu Muhammad so n'agamba nti abantu abasiraamu babeera okwo ne bampuliriza nze abasiraamu tebampuliriza nti njogera ku ddiini oba nti teriiyo muntu alina okuwaana ddiini y'abasiraamu nti nze Matayo nja kujja wano ku YouTube matiza abasiraamu oba abakatuliki nti muyingire obusiraamu bulungi buli muntu Katonda yamuwa okutegeera kwe swahaba ona statement gye wakweze nagitunuulidde nga yakitumbafu nga nebo buulira nalabyawo nga boogera abakulu mu ddiini y'obusiraamu nga basitopinga abasiraamu okukulaba waliwo omusiraamu gwe basitopinze nabadde ebweru ne bagala taddamu kubuulirira asigo ayogera ebigambo ebitakwatagana era bwe nabadde ntunuulira nono omusiraamu ngenda mubateerakawo ku YouTube mu mulabe lwakuba nti nakuze naye sandyagadde ofune muudu ekemebwa okitegeera bingi byemanyi byotamanyi olw'okuba nti
gwe bakusiruwaza tolowooza nti n'abasiraamu ne baswahaba n'ababakulu abakusinga n'emyaka mu ddiini ne ranka nabo bakimanyi nti Africa ye number 1 so leka bw'oba weewulira emirimu noonya emirimu leka kulowooleza ku nze yagambye nti Matayo yatikiddwa mu kutikirwa mbu teriyo muntu gwalibirako kyama kye era teriyo muntu gwasobola kuwa buyinza Mutayi nabbi alijja oluvannyuma lwa Muhammad sebo teri muntu gwayinza kuwa byama bye entegeera yanagikuwa sitaani yakuwa entegeerayo abasiraamu abalina sente ani abawa oba abantu abalina mugamba nti tuli bakafiiri bantu kati ffe bw'otaba musiraamu bagamba nti ffe tuba bakafiiri si bwe boogera baateranga okwogera kyogamba Allah yatonda ensi yakola ensobi n'akwata abalungi n'abagata n'abakafiiri bano abatuukirivu babeera naffe wano abakafiiri ku nsi akulira Saudi Arabia omulangiro batwala eddiini y'obusiraamu bw'aba agenda Mecca ku Kaaba Kaaba eri mu kala nzirugavu lwaki tebagiteeka mu kala enzungu bw'aba agenda Kaaba munanga agenda ne security so abe bwe batona biraba noonyereza ku ebyo ku bakulu abakutwala gwe oli musiraamu osobola okumbulirayo omusiraamu gwe baali bawadde obutuuze mu Saudi Arabia ng'avudde eno oba ng'oli muna Uganda nti wali owasizaako omuzungu kyogamba abasiraamu wano tebaliwo balina ssente ne bwe yeeyogerako mbu ye Sulaiman balibo obusosoze buli necca okitegeera n'omusiraamu wa wano nze nabagamba abazungu abaleeta wano eddiini ne bamala bagamba nti eddiini zaffe tuziggyeewo mmwe bennyini abazifolowingamu abazikaayanira ate nga sizammwe okitegeera eyazituleetera najja atuggyeko ebibye omuwarabu n'agamba nti kati tukyayagala busiraamu businzibweko badugavu omuroma n'agamba nti eddiini zaffe tetukyayagala badugavu bazisinzeeko basinze zaabo mudamu kwekalakasa eddembe ly'obuntu biri si byammwe ne bwe mubisinza ne bwe mukola mutya osigala muddugavu kyova olaba nti ffe tweteeka mu kategori eya fish boil ekinyonyi kye basibidde mu keegi kirowooza nti tekisobola kubuuka kugenda wala naye ate kibuuka kasita kimala okutegeera kibeera ne mayindi ebuuka so sebo osanze nga nakyuse nafuuse muntu mukulu ate okufuka omuntu omukulu nkuwadde buwe respect ng'omusiraamu kubanga ng'omusajja omukulu era ng'omusajja omukulu ansinga ku myaka naye singa obadde tonsinga ku myaka wanindabye Mamato njagala tube nga tukomekereza waneeno mu kitundu kyaffe ekyokubiri tuli mu series tutunuulira ku mwezi n'ebiri awo olunaku olw'enkya ngenda tujja kwogerako ku paati eyokusatu njagala tunyonyoke omwezi gulina omusenyu guliko omusenyu ogwo gwa silver naye nga guliko omusenyu gwa mirundi ebiri waliwo ogwa black n'ogwa white wabula omusenyu ogwo gwe gweyambisibwa okunafuya shakula ezituli mu mubiri gwaffe zino nga zotulazeeko ekirala omwezi ogwo omusenyu oguli mu mwezi ogwo gwe gumu ku musenyu oguli mu Bermuda Triangle awo enkya we tugenda otandikira naye nze kyenyinza obagamba banange mutandike kukola akasente nga mukasevinga mu maaso eyo omwaka gujja tugenda kudda mu masiki tugenda kudda twambale twebike wali endwadde ezijja ngenda kuyisa eyo solution eyo answer ngenda batera ku X mbanyonyole njagala kunyonyola Abamerika bano engeri gye bavugamu ennyonyi njagala ennyonyi ziddemu wansi speed ennyonyi nga tesuka fuuti 7 ku 15 teba wansi ensozi ezimu ziba zaagalana zituuka ennyonyi ezisinga obungi bwe baziteeka waggulu ennyo zigenda tuka zishatinge down leya zitandise okukola era leya ziri mu kukola
bagenda kwetika omuka ogwa nuclear enyonyi ejja kuba gitwala eshating down waliwo enyonyi eyabuze so abantu abatanaba nagiraba awo kyenyinza obagamba nti mmwe kyemwetaaga okumanya mujja banga mufuna lipooti okuvaako mu banene oba mu bakulu ababawa lipooti ezo naye ate obwengura bubi ebirwadde tebigenda kuva wansi wabula obutakanya bwa America ne China omwaka ogujja bujja kweyongera olw'entalo zino America zetandise okujja nga ebalulawo China egenda kuvaayo stopping America ku lutalo zaamu face bobombi naye binaddirira mbagambe mukole akasente mukatereke era mulekerawo okwewanya abantu nga abantu tebanaba kubategeera so zembasiibudde mweraba abaagala ku products zaffe mujja kujja ku ofiisi muzifune nze ngenze naye bye mwetaaga okumanya bikyali bingi twenze nnyo tweyanzeegera webale nnyo webalire ddala omulungi atugoberera yonna yonna gy'osinzira okuba nga otugoberera tusinzira wano Kasubi ku kizimbe kya Princess Complex Kasubi ku bitaala kasita otuuka oba tosobola kubula hano ebibuuzo bikyali bingi ebiriwo ku mwezi era nga woolabye oba nga woowulidde Mwami Matayo abitemaatema mpola mpola era nawe alina questions zo olina kyeweebuuza ekikwatana ku mwezi osobola okiyisaako ku namba yaffe oba ku namba z'ekitongole kakati nga sinavaawo ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba tugenda kubeera wali ku Sports Arena ng'ekitongole Matayo Foundation era ojja kubeera olina omukisa oba okusisinkana Mwami Matayo mukimanyi bulungi nnyo abaze batambula naffe nti okulaba Mwami Matayo appointment mu zino ennaku eza bulijjo oba nakati appointment ebeera ya mitwalo 10 era oba osobola omusisinkana kuva Monday paka Lwamukaaga wakati w'essaawa 2 paka ssaawa 6 awo naye ku lunaku olwo lwokka munnange nga tumalako omwaka 2025 tuyingira 2026 twegatteko wali ku Sports Arena okulinaana omuzikiti gwa Gaddafi bayitawo bakampala mukadde awo wenyini tujja okubeera so n'olw'ebigambo ebyo mbadde nsaba nkusiibulire wano tusinkane mu kitundu namba 3 tuli muze tuyise Moon Series era nga ekitundu ekyokubiri bwekitwe kibadde kigenze Emwe is 1. Igere is 2. Idato is 3. Welcome to Kikuyu for English Speakers with Muritaniagu of Exposure Learning Center. Today's episode, we're going to learn how to count. Votara, to count. Emwe is 1. Igere is 2. Idato is 3. Inya is 4. Idano is 5. Idadato is 6. Muhwaja is 7. Inyanya is 8. Keda is 9. Ikomi is 10. Emwe, igere, idato, inya, idano, idadato, muhwaja, inyanya, keda, ikomi. This is how you simply count in Kikuyu. And to get to beyond 10, ikomi, you simply add ikomina emwe, ikomina igere, ikomina idato. That's how you count. Once you get 20, mirogoere is 20. Mirogoere na emwe, mirogoere na igere, mirogoere na idato. If you get to 100, igana rimwe 100, magana mere 200, magana matato 300. You continue counting like that up to 1,000. Giri is 1,000. Giri emwe. Giri igere 2,000. Giri idato. Simply, this is how you count in Kikuyu. And we offer online Kikuyu classes via Zoom. You're welcome to learn with us. Contact us via WhatsApp or phone call 0702 753634. Votara, to count. Niwega. UG Now TV disclaimer. The content shared on this channel is for informational and entertainment purposes only.
UG Now TV does not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of any information presented. Viewers are encouraged to conduct their own research and verify details independently. The channel and its creators shall not be held responsible for any actions taken based on the content viewed here. Copyright 2025 UG Now TV, all rights reserved.